Emisinde egy'ensibuko ey'omuggakiira emisinde gino gizzeemu oluvannyuma lw'emyaka kumpi ena miramba nga gyetabiddwamu ttiimu 23 era nga ye Munnayuganda J.Chekwel ono yawangudde emisinde mubuna byalo mu ggwanga erya Switzerland. Munnayuganda J.Chekwel awangudde empaka za Zurich Marathon eziyindidde mu ggwanga erya Switzerland era n'akola likodi y'eggwanga mu misinde gy'okutolondoka ebyalo ng'addukiddewo essaawa 2:23 ssaako n'obutikitiki 13. Marathon oba emisinde gy'okutolondoka ebyalo gibeera gya mayiro 26 ne yaadi 395. Mwana muwala ono era akakasiddwa nga bw'amaze okukiika mu mpaka eza Olympics ez'okubeera omwaka guno wakati w'ennaku z'omwezi 24 Julayi n'ennaku z'omwezi 9 August nga bwezizza omugatte gwa baddusi 17 abakakakasibwa okukiikira Uganda mu mpaka eza Olympics mu muzannyo guno ogw'emisinde. Ate okuva kwa Uganda, empaka z'emisinde za Source of the Nile zizziddwa buggya oluvannyuma lw'emyaka 4 nga tezitojjera nga zino zitegekeddwa ekibiina ekifuga omuzannyo gw'emisinde mu ggwanga ekya Uganda Athletics Federation nga zaakubangawo buli mwaka. Abaddusi ab'enjawulo okuva mu clubs 23 be bazeetabyemu nga muno mulimu abavudde mu club ya KCCA, poliisi, ab'amakomera, Uganda Wildlife Authority, Ndejje University awamu n'amalala. Empaka zino mwaka guno zibadde ku mutindo gwa half marathon nga zino zibeera kilomita 21. Ku ludda lw'abasajja, Chebet Abe wa poliisi yaziwangudde nga mu kifo ekyokubiri mubaddemu Chebet Moses wa KCCA, Kimwongezi Robert akutte kyakusatu ngono wa poliisi, Soyenko Chebet wa KCCA akutte kyakuna ate nga Chemoi Vitalis wa KCCA akutte kyakutano. Ku ludda lw'abakyala, Chisang Doreen wa Uganda Wildlife Authority yakulembedde, Chemutai Doreen w'amakomera akutte kyakubiri, Chebet Rachel nga naye w'amakomera akutte kyakusatu, Ajok Dokas nga naye w'amakomera amayidde mu kifo kyakuna, so nga Chemos Vaira akutte kyakutaano. Namayo Mawerero omwogezi wa Uganda Athletic Federation agamba nti empaka zino mwe bagenda okusunsulamu abazannyi bagenda okukiikira eggwanga mu mpaka za half marathon ez'ensi yonna ez'okubeera mu ggwanga erya Poland omwezi ogujja. Bataano n'abasajja bataano banatukiikira mu mpaka z'ensi yonna eza World Half Marathon agenda okubeera Poland omwezi ogujja nga 29. Kati n'ekirala ekigendererwa Bannayuganda Bannajjinja abasoga abadde nnyo bali beeyunira nnyo empaka zino bazaagala nga nnyo Source of the Nile. Ono era yongeddeko nti Source of the Nile Marathon yakubeerangawo buli mwaka era bakwongeramu abaddusi mitende egy'enjawulo nga basuubirwa n'abo okuva ebweru w'eggwanga. Eggulire lino likusakiddwa Lameka Ivan, Salt TV, Omunnyo.